Eddie Mutwe bodyguard wa Bobi Wine ye kata akabe munangati amaziga walabye ku mwana we wamukubyeko munangati emunye ate nga wali Alex Waiswa mufumbiro yenno abuziddwawo byengenda okubeera nga nkulagako ko maaso awo King Saha ye abadde akakasa eside eno ngenda kubeera nga mbikutuusako ko maaso awo kakasa intino osubscribinga kosate n'okulayikinga video mbambite Geminati sinza ku Geminati Yugi mu byonna kansooke nkutegeeze nti no kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kibeere nga kitambulira ddala muganda wange gwe alaba Geminati Yugi kakati nno kansooke munnanga ate nkutegeezeko nti nno Eddie Mutwe Akilewo Kivumbi kosa n'abalala babadde baleeteddwa munnange wali mu kooti naye nno okusinziira wali ye Eddie Mutwe kata akaabe munnange ate amaziga wali walabye munnange ate ku mwana we ku saidi yemu ebivudde munnange ate wali mu kooti biraze nti no kooti munnange tesobodde kubeera nga esalawo eyongezeddwayo paka nga 29 muganda wange Sebutemba mu guno omwezi gwennyini naye nno tebitambudde bulungi munnange katongere munnange ate okubasabira munnange ate esaidi eyo embeera munnange ate esobole okutereera Eddie Mutwe kw'ossa ate ne banne esaidi eyo naye nga wali era nga ku saidi yemu ebikyagenda mu maaso Waiswa ng'amaze munnange ate okubuzibwawo atwaliddwa munnange ate ewaka okukolebwako risaaki mu nnyumba ye oba mu maka ge nga boogezaako okulaba ebifaananyi ebyo bibadde bikutte akati kakati nno byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso ku mwana mulenzi ono Alex Waiswa mufumbiro jjukira nti nno ono NUP deputy spokesperson nga boogezaako munnange ate okuwulira amawulire agakagwawo ew'omukulu munnange ate Bobi Wine si malungi n'akamu oba mu kibiina kye ekya NUP deputy spokesperson Alex Waiswa mufumbiro awambiddwa just mu dakiika ntono nnyo wenkoledde munnange ate vidiyo eno era nga bikyagenda mu maaso naye si mawulire munnange ate malungi n'akamu byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso bambi esaidi eyo katusabe ate embeera munnange ate eyongere munnange ate okutereera ku mwana mulenzi oyo munnange ate Alex inno kankwongereyo ku wali akatambi k'enkutte akalala wabula bannange King Saha ataggwayo akatambi kano kabadde kakutte ettabbu ku mukutu ogwa TikTok nkugambye ye agambye wali n'agamba nti no nze munnange sinywangako munnaye ku gundi kubiragaalagala eno esaidi eno engeri gy'abadde agoyingamu ku wali kwezi bannange yonna gye biggweredde kansooke nkusimbe akatambi nyongera kibajukiza nze bamita pulezidenti Zimana yeggwe bulijjo gye mwasindika Kampala gye neggonna mulaka agatiibwa mu kibuga bampita pulezidenti Zimani era tambula ne fayiro ne kapeeni wano ku nsawo era ekitiibwa ngagambe munnakigungu oyo taweebuuse era bakyali bange nga be mundaba okuva we nava eno bannaye tuli nga we nava eno mundaba era sinywanga ku njaayi bambi musajja wattu kinnumanza okumuwaayiriza ayino naye miwulire oluusi nange negamba ize kabanyumirwe kasita kibanga kyekibawo essanyu byebyo nno munnange King Saha ng'ali mu goyingamuko ate crazy esaidi eyo nga bw'owulidde munnange engeri gy'abadde agoyingamuko crazy esaidi eyo nkugambye taggwayo King Saha kakati nno kankwongereyoko kakati nno actually bwenti bwenkoze kakasa nti nno gwe kasita obeera ng'osubscribinze linda bulinzi munnange ate ebiba bitambula tujja kuba nga tubikutuusaako wano munnange kasita obeera ng'osubscribinze kakasa nti ne vidiyo nayo ogimpeera like ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala